bali kubera mpoza ate nga mutambula naffe olunaku olwaleero. Tubakulisayo mpoza ate Mother's Day. Yesterday it was Mother's Day. Kati leero ennaku z'omwezi 4. Eno nno weekend yonna egenda kubeera ya nnaku nkulu paka Monday. Era abamanyi okulya kasente mukereke sente kuba mulimu Idi, mulimu simanyi ebeera Heroes Day ebeera ki. Byonna bigenda kubeera omwo. Tubakulisaayo nnyo ababadde Namugongo. Namugongo yawuumye. Namugongo yawuumye. Naye mgenzi okubalabalamu bakoze statistics bannange nga ku luguudo kwonna tekusigaddeko wa traffic n'omu bonna abajjeyo ne bateeka Namugongo, amagye ne poliisi ebisinga nga byavudde biri Namugongo. Ne twebuuza baani abadde batukuuma ffe abatabadde Namugongo. Nze mbadde ndowooza abagenze Namugongo be bandibadde beekwasa Katonda abakuume bulungi nnyo, abasirikale muveeyo mukuume ffe abasigadde eno. Neera siru muteekawo embeera y'okubuusa Katonda mubumuusabuusa. Ekyo si kirungi bannange. Katonda akuuma yeekuuma. Tolowuliranga kamukafi. Saka tubakulisaayo mukulikireyo ddala abaana balidde ebyokulya, abaana balidde buyipusaamu. Nate kyewuuza munnange simanyi lwaki abasuubuzi eva babeera bakomplaininga eno gye baatutadde tetwakoze biki babagaana okutundira ku nguudo. Lwaki? Nti president aba alina okuyitawo awo, mugenda muziyiza okuyitawo. Ekyokubiri obutujju bangu bakukolera eyo. Nenze kyemmanyi omuntu wabanga alina ekintu kyagala nga bagambye nti wayagala ebyokulya ojja kgenda wali sala ekkubo era mukola nemulwa kuba temusiima. Mwine emirugube oyagala otunde ne sepiti ozitundiremu. Otunde ne boxes walese empty boxes nazo zitundiremu lwojjoka akasanti munnange kati nakoze. Okitegedde naye bulwawedde naku zoomazeeyo zonna nga mwetegekera abantu bajja basulawo bakola batya era mugamba nti mubadde temuyisaamu bulungi badde biyitamu nnyo ddala. Obunkenke bubadde bungi. Enguudo zonna nga zikwatiridde amagye, zikwatiridde poliisi. Abamawulire babawadde senta yaabwe balina okukolera. Babawadde senta yaabwe balina okukolera. Kati aftermath eya Namugongo ndoza tujja giwulira lwaleero na mu weekend awo. Abagamba nti baatuleseeyo nze banzi wali ogenda byenga yemagaza ye bamubbye ku makya saa 11 awo. Owa boda yamukudde omutwalo. Olwamutuusiza bw'ati bagumuwadde afune change n'asulika. Towanga wa boda sente nga tannakuwa balance mugambe mbate change w'omutwalo zaakuwa olyoka omuwezize butamuwa. So ndabye poliisi ng'ekwata abantu nilwakuba mumbala yate babajja mu birabo. Simanyi babeera babagoberera nga oli abamulabye asaze ensawo ne bajja nga bamugoberera. Naye wa military nga alina engeri gy'asika omusajja mu kibaala n'amuyingiza buno bupoliisi bwa Lukwago ne Besigye buno obutambula omanyi bazigamba mu ezo za Lukwago ne Besigye ne bakabayingiza ne bamutwala. Nenneebuuza kiki ekiriwo? Ababbi bwe bababuze ne bagala kabajje abali mu bbaala abanywa oba bano bagenda ne babba ne bajja ne banywa eno sente ze babbye. Anyway, Namugongo bwate bwabadde President Museveni ayingiddewo kuva 2 days back kuba muze nabagambye nakyaliwa nga ategeka jjejje naye nga sibo okumukwasa essimu baazijaaminga dda bateekawo bijaaminze kati president wazze jjukira ajja neene eyiye ddala ate ya tabbo. Kati awo abakozi ba TV ne radio ne balyoka babuna emiwabo anti jjukira communication tukolera ku network. Owa TV alina kunoonya network akasuka ekifaananyi, owa radio okasuka eddoboozi naye yeetaaga network. Awo embaga ne zijja nga bw'oba toli mu kazooni kali ke baakutaddemu togenda kukola. Abamawulire badde balina kazooni kaabwe babatadde nga poliisi yebakuuma okubeera nga ate bakola emirimu gyabwe bulungi nnyo ddala. Kale tuwebaza Lugazi Diocese okubeera nga mwakoze omulimu ogw'ettendo bwe gutyo. See you after 25 years over 50 years. Anyway, whatever. Naye nti obumanya nti okuddamu otegeka Namugongo
gwe yategeka oba olina okuyisayo emyaka nga 25 okuddamu okubeera ng'oteeka ye protocol waabwe oba yenteekateeka yaabwe amateeka gaabwe bwe gabagamba. Mukuliko eyo ddala. Twongera okubuuzaako yonna gy'osinzira okera ng'owuliriza abali mu Egypt, abali mu South Africa, abali mu Juba, abali Nigeria, mwena tubabuuzizzaako nnyo, mwebale kubeera nga mukwasaganya bulungi nnyo ekintu kino. Tanzania, Kenya, mambo vipi? Shikamo. Mwebale kubeera nga ate ekintu mukikwasaganya bannaffe mutuuliza bulungi. Manyi tukebera wano eno netulaba abawuliza baffe abasinga bavaawa kyovola ebitundu ebyo ngenda mbikoonako wadde sikonyeeko muntu linnya limu naye tulisimba nkubonzeeko bulungi ddala. Kale olunaku lwajjo still waliwo ekyateberezebwa okubeera bomu nga kyabaluse ku lutindo olwabadde ludda wali olaba wali senti ya Matiya Mulumba emunyonyo eyo ngodde emunyonyo ku chachi yabajulize eryawe battira yali Matiya Mulumba Kaloli Lwanga, one of them yabaluse naye nga yabaluse ku pichipichi kwabaddeko omukyala atuddeko ne yabadde agivuga era nga babadde batuuka bwe bati ku lutindo kabomu ako ne kabaluka. Naye wabadde buno bubomu obukolerere nga of course busobola kuttira bo benyini banyini bo kubanga we kabalukidde wabaddewo taxi flagaments tezasobodde wadde okwasa endabirwamu yaki eya taxi. Flagaments tezasobodde wadde okuba owa bodaboda munnaabwe yababadde emabega era n'abantu tebaagize nnyo kiri awo nti batye nnyo balabe basigadde batambula. Kakati abantu ne batandika okuyisaamu eggaali mu bomu bino bagamba naye kano kakodyo security ketandise kuteekawo oba oli awo bapreparinga for what next mu kalulu akajja. Ebibuuzo bingi okusinzira ku katambi ka CCTV akatambula mba nnyonnyodde bomu webaluse ne webalukidde. Magezi ono nga mwogezi wa UPDF avuddeyo n'agamba nti babadde bajja bagoberera abatujju abo era bamaze ne babasalako mu kubasalako awadde like 600 meters nga bagenda bakwata bali ne beebalula. Tunoonyeza mu katambi nga tunoonya poliisi weeri oba weebadde ne tuzuuminga n'amagye weebadde nga bigoberera omuntu ono ng'ekituufu kiri nti tetulina we tubalaba. Ekibuuzo ekirala olina yeebuuza kuba omukyalo ono bagambye amanya gonna ge batuwa amanya akozesa amanya ga mirundi 3 Katushabe simanya nani eddala ne gonna ga Banyankole. Omwana ne yeebuuza ddala lwaki omunyankole yandibadde yeebalula lwaki omunyankole yandibadde yeebalula mo especially nga sina musiraamu. Singa abadde musiraamu twandigambye nti abo bo babeera balumira mwoyo anti batugamba munnaye batutuma balumira mwoyo oba abapoliisi bano bane UPDF badde bawansi wa mwala oba badde mu takisi situmanyi but kyoba omanya nti ebibuuzo bingi ebiri ku bomu eyo ebyebuuzibwa naye nga naffe tetulina answers zaabo twatidde kakati oli naabuuza ekibuuzo ekirala naye crowd ennene ebadde Namugongo ate omuntu lwaki yandibadde avuga bomu ng'agivuga agitwala mu nyonyo. Ebyo bibuuzo bingi nabyo biri awo. Oli n'agamba nti kale waakiri bw'abanga badde agala kucreatingawo kutiisa abantu waakiri yandibadde agivuga n'agiyisa mu munnaali akyali wajja olwo bagamba nti yabadde close oba next to ekizi at least ekifo ewabadde okwo abantu abangi. So kati bomu eno abantu bagikubamu ebituli yagamba bomu eno yandibanga setting ebusetinzi nga bana babiri bambi babadde tebalina kiki batambuza. Oli akuwa omugugu n'agamba oboda ntwali omukyalo n'omugugu n'oshupa kutwali waleri oli ajja abagobera nga alina kaditonator n'akabalulira somewhere amawulire ne gavuga ne kikozinga security threat. Mukulembeza Solomia wanagamba okusinza ku tulabyeko
abatujju bandibanga bazinze eggwanga. Campaign tegenda kubeera ku campaigninga. Tetugenda kuba campaign tudde ku radio na TV. Omanyi twasoma photography interpretation. Otunulira video nobe ekifaananyi n'olamba eyakikubye yabaddewa. Eyakutte video eno yabaddewa. Kuba n'ekibuzo ekirala bagambye awaliwo omwana akoza naye naye tetugaana waliwo media houses ezimu eziri quick ennyo yo NBS ebaddewa kuba after okubaluka mu dakiika 15 yo reporter wayo abadde amaze okutuuka. Video gye batambuzanga ya police. Tiringa video evudde ku mitinti ya CCTV camera erisi. Yabadde nga akwata n'azoominga n'apaaninga n'okupaaninga tebitegeerekeka. Ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono nnyo. Akayimba ako ranks kanoonyo oba okakubira wano simanyi na kumaana kateekewo. Mbabuuzizzaako nnyo mwenna gye musinziira okubeera mpozi ng'ate mutambulira ddala bulungi nnyo. Bannaye interception eno interception buli muyeebuza ekibuuzo where is the interception? Where is the interception? But maybe abakugu bajja kwongera okubeera nga batutangazaamu where was the interception? Yani ali ku kamera onagizoominga agipaaninga n'ogipaaninga bannange. Aga nti omwana wona agenda kubalula sika ekifaananyi tuyoye nga kirikiri. Olunaku olwajjo nabagambyeko ku bitonotono eyadde mu kulonda kwa DP era bwe twagiridde ku mpewo olunaku olwajjo nga Mawa awangudde akalulu okuddamu okwesimbawo nga bagamba Mawa ono ekimupapirisa ebintu bwe bito n'okubeera nga abadde n'amagye ne poliisi ebikuuma bayira we tukize tugaane teriiyo kibiina ky'opposition kigenda mu kamyufu kaakyo ne bagenda ne poliisi obezo delegates conference ne bagenda ne security oba poliisi ebintu ebyo babyemalira okulonda kwa jjo kwe nalabyemu poliisi nga be bakutte n'obululu babutamuze box bazitwayi. Mwami Mawa wajja olinga kana kayimba talantanta kauna mwami Mawa wajja sebo yajja amazeeko naye kana kalu kagenda tunyumira. Lwaki? Nti wabaddewo abantu abaclaiminga nti be bamakinga Bobi Wine, wabaddewo abantu abaclaiminga nti be bamakinga Nuupu wa People Power, nga we twogerera batandise ekyabwe the likes of Mpuuga kiri mu kutinta kyamaze okuyugumya swaki kyabazikoze bulungi nnyo. Kati ogenda kuwulira embaga era Bobi Wine yenyweze eno dip bagita DPK bagita DF Democratic Front kyegenda okukola NUP. Bobi Wine ayinza obutasigaza ababaka mu parliament okusinzira ku bitambula. Abasajja beetegese nnyo yemboozi eri ku mimwa gy'abanna Uganda. Naye bannaye nze bantegeredde nti Kyagulanyi alyokanga najja. Okimanyi Kyagulanyi bamutaddeko abamuvuganya bonna nga Baganda baatuse ne ku extent ereeta Muhammad Nsereko n'ajja naye n'akola ekibiina kye Ecological Party ng'agenda kwesimbawo kuba presidenti. But do you think Abaganda bakyali baweje babaje nga bwe baali edda? Abaganda baali baje bo babatwala nti baali baje nti beba government muyiza bagamba ruwero tulayanga yali mubaje ndowooza bagamba mbu Abaganda baje mbu oteekawo katugeze otaddewo Sekanjakko kati Sekanjakko bw'aba alina abawagizi tugeze 10 singa omuteekako Ssenyonga abawagizi 10 aba Sekanjakko bajja kwetoolako bagende wa Sekanjakko. Awo baavaawo muleete kalala awo twavaawo dda muleete kalala. Nze simanyi nani abala bino bintu nze ndowooza be muyita abaaje ate mwe ababibala mwandifuuka nga mmwe baaje. Ukivuula bakigwayo abajeemu
kigwayo abajeemu gwate baba bafuuka ddi abajeemu lukufu balere tujja nze bigenda kunnyumira nnyo njagala ndabe ekologiko ng'ereese babaka baayo kale ekologiko mmanyimu Muhammad Nsereko eka simanyi oba alina baakola nabo Jema yaleta basaaliwa Asumani sipingi leta luchamuzio kasome ne ekologiko ejja kuleta yongo akakoja akali mukole bibine ebingi sura towina konti buli anaba mu iPod alifuna sente bwe kibadde babadde bafuna sente ababadde balina ababaka mu parliament nga bibafuna bokka kati essaawa eriwo oba osobola okukola y'ekibiina abaganda engeri gye baazula bizinesi amangu eteeka kakwakolera ebibiina be muyita abaaje nga zonna zifuna sente okuva mu gavumenti waliwo akatambi sirina bukakafu bwako eriako ngatekako ne disclaimer katambula nga balaga nti omu ku bakoddomi yavayo n'agamba nti those Bagandas are wise. They can even survive on a little capital. Ne bwaba alina emitwalo 10 nga ye capital we asobola omusurvivingirako, so temubakkiriza kukwata ku ssente nnene be Baganda. So kati omuganda omuyingira omumanyi kabeere muganda nga mukazi kibiina nga otambula mubaayo eno naffe tubaayo eno naye naffe tubaayo eno era naffe bimunyumya eyo. Nalabye Tanzania wagenda watabuka. Tanzania Suluma yaggadde church ey'abalokole oluvannyuma lw'omusumba w'abalokole okuvaayo n'avumirira ekikolwa kya gavumenti okukwata akulya opposition, strong opposition leader eri ewaabwe ne bamukwata. Omusumba lwakivumiridde eyo kyaki ne bagiggala. Naye ngenza okunoonyereza nga kiraga nti n'omusumba yennyini ate MP mu constituency emu naye nga si wa gavumenti be ba opposition. Kati awo nabeera nga biri bibiri, waliwo conflict of interest yawo. Musumba nga ye kyokka ate munnabyabufuzi. Kati ye Suluma musiraamu onto wagenze olutalo lw'amadiini olutalo lw'amadiini naye nga balisiza mu byabufuzi. So kati ebibadde eno bagamba ebintu by'okuwamba abantu ne Tanzania byazze. Mujjukira mu tayimu ya bajjainze baali beekalakasize Kenya naye okuwamba n'okubuza abantu binabyo byatuukayo ne bigendayo. Era mujjukira waneno Mwami Museveni yali akamala okwetonda n'omukulu naye yavaayo William Ruto ne yeetondera abana Kenya ne yeetondera ne banne aba East Africa mu tayimu y'emu eyo. Ne twebuuza abakulu baali babala ki? Suluma ye avaayo ddi ne yeetonda, avaayo ddi ne yeetonda kubanga abantu bajja kunyiiga nnyo bagambe nti bannange Suluma kiki kyatukoledde. Anyway, nze nno nsuubira nti nja kugenda wamu n'abantu abagamba nti okwetonda kw'abantu abo abeetonze, okwetonda okulaga nga olinawo ky'okoze. Sumulula ba political prisoners bonna obate nga totaddewo kakwakulizo konna. Abasiba bali mu kkomera bajjanjabe. Tereeza embeera enguudo zitereeze n'ebirala. Kwata abasajja abalidde enguzi ne babba eggwanga lino basibe. Abantu bajja kugamba omusajja ali serious. Mukagga ali serious. But bwe kibanga tekiri bwe kityo. Mbale City is struggling to manage its rising volumes of waste, especially plastic. Ibana abaana b'Embale basiru. Buno obucupa butunde ne waffe e Kampala. Ewamu temulinayo kampuni zikola recycling. Ese neewuunya ebibuga bino ebitabeera na babipulaningira. Kubanga tukize tugane ne wane e Kampala abaana baagutegeera akaveera n'akacupa bakakuŋŋaanya ne bakasunsula bulungi nnyo ne bakatwala ne bakatunda ne batwala kasasiro ziri endala ne bayiwayo eri. Kati amakampuni agakola recycling mutambuleko ne mu bibuga ebirala. Muve e Kampala
mulumbe ebibuga Mbale, Zimbalala, Arua, eyo yonna balinayo obucupa obwo. Oba mmwe baanamu muzuule business e Kampala obale alwakuba baaba vuga akacupa ka emputo kajja Mbale kuwe nusu emu business za Uganda ulira business zetwenyumirizaamu muzeocha zifuna kiralu za kacupa nkama Katonda iliwa Uganda oligitaasa otya eberenge edda mu nnomo kubanze mukulaba okwange teri mu nnomo yongayo Uganda embeera yaayo yakwegayirira bwegayirizi yakwegayirira bwegayirizi. Wetugenda kompoza ate mawulire amalala tuvudde mpoza ate mu mwaka gwali gwa 2022 omwezi gwa July, the government of Uganda approved a salary increment for the science teachers that saw the pay of those with degree increase from akakadde kamu 2 ku million 4 per month compared to 900,000 humanities teachers earn. Naye bazibawa oba tebazibawa? Government mu mwaka gwa 2022 yagamba Mwami Museveni actually yagamba aba science teachers babongeze omusala babawenga obukadde bunabuna. Kinono kyaleetawo kibayita ekyawulantamu era association ize zigatta abasomesa zeetemamu nga bagamba babeera batusosodde ffe aba arts ndi wa arts afuna emitwalo 9 owa science abadde afuna kamu 2 kati afuna bukadde buna owa arts asigaddeyo ku 9 naye bonna bayingira class ne basomesa same hours. Nze zange nzifuna nti akukaalika kodeko akutemamu kubanga waliwo wanewandege waliwo ekizimbe kiriko teachers house kati ekizimbe ekyo kyali abasomesa abagenda bekolamu omulimu balina busako basonda sente bakola batya nga bagamba abasomesa bano bandifuuka abattabu. Waliwo ensi oba South Africa waliwo ensi ezimu nga abasomesa bafubutuke mu busomesa bwabwe ne bayingira ebyobufuzi ate ne bakola bulungi. Kati ndowooza Mwami Museveni ne yeeraliikya nagamba abasomesa bano engeri gye basomyemu singa bagamba nti twekolemu omulimu tumobilizinga abasomesa tuyisobola okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi ne kibeera kirungi nnyo. Kati nga alina obbawula mabawulyamu ku musaala omusajja yaddage Katonda yamutuwanga kirabo. Mwami Museveni olyokanga nojja kubanga twandibaddewa gwe wootali. Kati bambi abasomesa be bati ne bafuna ennugu ku bannaabwe bali bibaawo ebyo bwatu yagala bikolera eyo ebityo ng'ogenda okola akasomero kompola mpola abaana mbala yatandisa akasomero tandika n'abaana be bennyini nga bakasomeramu ogenda olaba n'abeekyala abalala baze gwe kasita standard ebeera nga nnungi. Ate bino ebyaffe ebye Uganda kati tebiringa bwolaba South Africa. South Africa essomero lya gavumenti lye lisinga ebbeeyi n'okulabika obulungi. Erya private tolina kusasuza ssente bantu zisinga zisasula mu ssomero lya gavumenti zina kubeera wansi waziri buli kimu ne Rwanda bwetyo. Ffe wano tandikayo essomero lya private liwe standard balamula obukadde 2 bajja bukuwa kubanga buli muzadde afaayo nnyo alaba omwana we nga atalisa afuna ku good standard ey'essomero. Naye maama abadde ova ku mirimu ogamba otya agamba atya Remi ogamba otya ng'oli Dubai nampina kishamira oli mpoza ate oli Israeli nenkubuuzaako Ivan Pajamu nti aba oli South Africa ate mpozi n'abalamu mwenna
abangedde okubeera nga mutambula. Waliwo wano bakyala human activists say they are determined to continue their advocacy and other activities amid risks including intimidations, arrests and violence across the country. Abakyala no activists bano bayingulituli nawe n'abalala bonna bagamba ffe tukyagenda mu maaso n'okulwanira eddembe ly'obuntu newankubadde tutiisibwatiisibwa ne tukwatibwa ne batutulugunya. Abakyala bano jjukira abo babasubya nako. Ekintu ky'okusobya ku bakyala bano tokiwakanya. Olaba omusajja yeebereka ku musajja munne. Bannabyabufuzi bangi nnyo tebagenda kubulya. There is an untold story behind their detentions. Nga bali eyo wansi mu basement eyo. Abasajja babalya ebisiyaga. Abakazi ne babalya byombi. So, mu mbeera yonna omukazi yenna bw'olaba nga yeewo mu byoyo manya ye bw'obanga gwe bbaawe omanya omusiibudde togikwata nnyo bureeki. Buli bw'avanga mu kkomera omulimbalimba ne mugenda for check up kati kyogamba tonneesiga gyemadde mu kkomera amadde buweezi naye nga ge mazima. Era nze neewuunya nnyo bba wa Nambooze. Nedda nti omukyala oyo alwanye entalo naye tolirabangako bbaawe nga ajjeeyo omutwe. Ye musajja omugumu abeere nagamba beesanga waka oba nkitegeera. Abo abasajja buli musajja nga alina mukyala we nga ali mu byabufuzi nga tajjaayo omutwe n'asirika nadde eno. Kalina omukyala bawameria kyambadde nze simanyina bwafaanana kyo kyambadde simanyina bwafaanana okujjako omu yekka gwe twalabako bawa Salaamu Musumba because bonna bali mu byabufuzi. Salaamu Musumba ye ali mu FDC kati ali mu PFF oba ate Salaamu yennyini oba ye Musumba nti bimbuzaabuza Omusumba yaliwa ye musajja Omusumba ye wa NRM oba kitegeera beboka ndowooza ziringa kapa ezimanyiddwa ennyo mu byobufuzi ne zijja ne zigiraagira naye abasigadde bakiipinga ekintu nga secret. But oli bw'abanga zze n'ayiwawo omubiri ndowooza wano omwami weetaagira support oba omukyala weetaagira support mu byobufuzi okukkiririza mu mukyalawo okusinza ku biboogerwako bambi n'ebibakolebwako. But oli n'asigala nga akyatambula bulungi nnyo akyali oke nga talina buzibu bonna. Abo babeera basajja bazira nnyo. Era nze nawulyako abaali boogera yali ani yaddamu n'akola embaga ye n'okwanjula naye nga baali bagikola dda. Yali Betty Nambooze oba nga yaddamu n'akola omukolo gw'embaga aba omusajja kiki kyaliko aba yeekulisa atega agalisa alageko bbaawe nti munnange nno ke kaseera tuselebratingeko embeera esobola okubeera nga etambula bulungi. Anyway, backstreet tuvuddeyo waliwo at remote learning sites the cheapest wooden structures go to 30,000 per month while meals go for 2 nedda tekisoboka. Waliwo ebizinga ebimu learning sites ezimu si bizinga ku emyalo ennyumba ez'embaawo bazipangisa $3,000. Emmere nabeera nga balya emmere osobola okulya emmere ya 2,500 ndowooza kyebadde ategeeza wano walagwe newandiisa $2,200 tekisoboka. Muvubi tasobola kulya emmere ya $2,200 nga alina okuddayo avube. Naye wa ekisoboka kikwava olugero bagamba mbu olyanga esente oziryanga muvubi ozirya kivubi. But nina kye neebuuza waliwo abantu wamu bwe tutuuka ennaku zino ng'olaba wasaanawo permanent structure naye ogenda okutuukawo era nga siru kyekyo ekizinga kikyazimba kikubawo bibaati oba mbaawo bubeera bulombolombo na buwangwa bwa ku kizinga ekyo oba kuba ndabira ddala waliwo otuuka nga amazzi ne bagabanga gavumenti kale ekizinga amazzi gakiridde nnyo nga tegasobola kutuuka yeeyo.
nga tegasobola kutuuka yeeyo tukize tugaane. Naye ogenda olaba era ng'ennyumba eziriwo zeezo ne weebuuza abasaada bali ku ki kabiri kiki. So tusaba gavumenti mulongoose ku mbeera y'ebyobulamu mu bannaffe abali mu bizinga ne ku myalo, tukize tugaana abantu abo embeera yaabwe yakyankalanamukko nti ebyennyanja baabikwatanga kati ebyennyanja byadda mikono gy'amagye. Waliwo akantu kenali kuli ate awo nga nseeyeeya ngenda owulira omusajja akubira munne essimu amugamba waaye ab'amalini kwebali. Omusajja n'avuga eryato nga atidde. Ne mubuuza babakwata ndi basimanyi otusalako kuno era bamanyi n'okulwanagana n'abantu kuno ku nnyanja. Ne ŋŋamba lwaki mukola ekintu ng'ekyo? Ojja n'ogira omusajja ku lyato atissa abantu ne mumukwata. Mulaba omusajja bw'abuuka mu lyato n'ebbika ennyanja nga n'abali ku nnyanja tekuliko n'omu wadde asobola okuvuga eryato. Naye nga jasi ensonga ebadde y'amaliini kugamba nti babakwata omuntu akoze babakwatira oba ng'otissa abantu nga tebalina life jackets. Ekyo bakikwatira nnyo. Nze ndowooza ensonga yandibadde nti olukalu n'ennyanja ennyanja tosobola kujja n'ogoba kwati owa traffic ntasobola kukugoba naye ow'amaliini akugoba ku mazzi ng'odduka ne bakutaayiza ne bakukiika eryato nga bootisse kiki sebo. Abantu abo bemubeeka mu maato ago tebamanyi kuwuga. Ab'amaliini bo basobola okuwuga ne beetaasa. So kati marines mutereezeemu awo eryato osobola oddikwata ennamba yaalyo either ne muligoberera gye liraga ne lituuka oba ne mulikyamya ku mwalo oguli okumpi oba landing site wonna wali okumpi n'omugamba okoze omusango bwe guti ne bwe guti abantu bawe ono ne mumbawaanyi na life jacket bati ebintu ebyo bikwatagana naye mujja tutta alusaazi bannaye zijja tuttuka tugambe bannaye tuli ku kiwana eno. Marine police officers assured the safety of pilgrims as they approach the man-made lake with jerrycans to fetch water. Babadde kubali abenna mugongo abantu bano mumanyi olwokutaano luno egenda kubeera Idi Adha. Zino z'ennaku 10 ze mulina okutandikiramu okubeera nga musiiba. Ndowooza zatandika dde yesi ze zino tuli mu nnaku 10 ezisembayo okusiiba. Naye olunaku lwajjo kooti yawadde ensala yaayo esooka ku musanga abasiraamu bwa Odi Kampala gwe bawaabira mu bajje okwewaŋŋamya ku bukulembeze nga mufuti. Wandiikanga ng'essaawa zino twandibadde tulina mufuti ow'e Kampala mukadde. Kooti yo nga yo egamba waliwo ebintu ebirina okutereezebwa. Balina ebintu balina okugoberera bitereezebwe either mu bajja aweeyo obuyinza oba asigalewo ng'akola. Naye kye baayagadde kye baatakuluza bagambye nti ebintu byonna mu bajje byakola tabikola nga Mwami Museveni yamulagira. Buli kyakola kyonna akikola ku lulwe. Oba atunze emmaali y'obusiraamu oba akoze atya buli kyakola akikola ku lulwe. Jjukira babadde bamwataakinga ku Mwami Museveni oba ku gavumenti bagamba oyo akolera Museveni oyo akola bwati kati ebyo byonna bw'obitunuuliramu bwoti ne weebuuza ddala abasiraamu baliddamu ne babeera awamu kubakkiriza obagaana ne babeera bakyusiza obukulembeze bwa Odi Kampala. Aba-Odi Kampala bajja sigala nga aba-Odi Kampala nga teba-associatinga n'ab'ekibuli. Ndowooza ekyo kijja sigala nga kigenda bwe gityo. Kyova olaba otya omusajja Idi Amin yali musajja wa ttabbu nti ye yagezaako era yasobola okugatta abasiraamu bonna nga tebeeyawuddeemu nga tebakoze batya okutuusa lwe yava mu buyinza. Bwe yava mu buyinza abaddawo mu buyinza bakulaga nti
batya nnyo abasiraamu kubajjukira abantu bano bali bajja mu buyinza beyitanga bakasimu beyitanga baani ne bajja ne bakola ebikolobero bwe bakola ebikolobero byabwe ne bawamba obuyinza kati batya nnyo abasiraamu okubeera nga bajja mu buyinza oba okubeera nga babeera mu kifo kyonna ekinene era bwe batunulidde mu kulembeze bw'eggwanga abasiraamu tuliyo kitono ebifo ebyo ebinene tuliyo kitono nnyo obola bakusibako Moses Ali bakusibako Moses Ali oba oyagala toyagala alina okubeera waawo mugoza tetulinayo basiraamu bakuza Moses Ali ate kiki tagenda kwogera tagenda kukola ki ajja kwebeerera mu mbeera ya kuyuguma buyugumi so byebyo bannaaye olunaku olwaleero temuvaawo ngenda kubeera mpozi nga ate mbalekawo mufune programu zendala nnungi nnyo mbere bulungi mweraba nze Sula Senyonga.